Crow legs bwe bulwadde obukwata abaana ababa bazaaliddwa nabo. Abakuggu bagamba nti obulwadde buno bwekuusa ku mbeera z'abamaama ze bayitamu nga bali mbuto. Atunyonyola mu mboozi yaffe emabegakaawo ekwatagana ne Jovan nti obulemu buno obukwatagana n'amagumba oba nagamba amagumba g'amagulu wansi nti babukolako balongoosa baddaabiriza obulemu buno busobola okubeera nga buimprovingibwa oba nga buvaawo naddala ng'omwana omuleese ng'obudde bukyali ng'akyali mu age esobola okukola ki okulongoosebwa. Bw'atyo Dr. Nabiryo Olive bwe yatulungamya mu pulogulaamu yaffe gye twakulagako emabegaawo era ng'olwaleero tukutuusaako Peter Ssenyoga azaalibwa omukyala Nanyazi Celina awamu ne kitaawe Kazibwe Gerald e Buikwe. Olwaleero nyambadde bwe nti olw'ensonga nti njagadde nfaanane omugenyi wange ow'olunaku lwaleero. Emabegakaawo twabalagako pulogulaamu y'omwana omuwala Jovan eyalina ebitege mu kugulu okumu. Jovan ono saba abantu obuyambi okusobola okulongoosa okugulu kwe era n'omusawo n'atunyonyolako ku ki ekiviirako embeera ng'eyo. Leero nsazeewo mbaleetere omuntu y'omu nga ono agenda kuba ye muvubuka naye ng'ali mu kikula kye kimu n'ekya Jovan kyalina ate noono ye ebitege bye byali mu magulu gombi naye twagala okubeera nga tubalaga nti n'obwoba ng'olina omwana yenna alina ebitege bino aba akyasobola okubeera nga ajjanjabibwa obulamu bwe ne bubeera bwa mulembe n'addayo bulungi n'atambula bulungi okusobola okubeera ng'omwana yenna omulala. Nkwaniriza mu pulogulaamu Osobola nze Sarah Oringa ogikuweereza. Omugenyi wange olwaleero akola mu workshop era saa zino ndi maaso ga Peter agenda kubeera nga atubuuzaako atubuulireko embeera ye yali etya before ne kakati. Mujjukire nti tuleese emboozi y'omwami ono tusobole okubeera nga tubalaga nti omuzadde yenna ali eyo ng'olina omwana alina obulemu bw'ebitege akyasobolera ddala okutwalibwa n'ajjanjabibwa n'awona bulungi ate n'abeera omuntu ow'omugaso nga Peter bwe mumulaba. Peter Sebo nzikirize nkutataaganyemu ku mirimu gyo gye baleko Sebo. Emirimu gigamba ki? Emirimu gitambula bulungi. Buuza kuba kulaba. Bandaba ku Bukedde TV ndi musanyufu nnyo bambi. Manya gange nze Ssenyoga Peter. Era nga ndi muyizi wane katalemwa saawa zino. Peter bamuletanga mutono ddala yali ye bamuletanga myaka 15 bamuteekamu obuuma era Peter n'atereera kubanga Peter alina obulemu ate nga bubi nnyo n'okusinga obwa Jovan. Naye Peter ebamulongoosa Peter n'akomawo ne wane katalemwa ne tutandika omuddaabiriza twatandika omuteeka ku physiotherapy then netubanga tumutanza ntumukola n'emigo okusooka gye yasookerako. Later on Peter kati n'atereera bulungi nnyo amagulu ge ne gatereera bulungi nnyo emigo n'agivaako. Kati Peter akola ne mu workshop ya wane katalemwa ali mu kusoma ayiga okukola obuuma oba okubwokya gezanga oba okutambula oba okuyimiriramu byonna ebikwatagana kale n'abaana abaliko obulemu. Peter atunyonyola embeera ye bwe yali luli nga tannalongoosebwa n'embeera bweri kaakati. Ssenyoga y'omu ku baana abazaalibwa n'obulemu buno era nga okunoonyerezebwa kwa Kusu Hospital kulaga nti abaana 3 be balongoosebwa obulemu buno mu bbanga lya mwaka gumu gwokka. Kati nenzaalibwa nga nina obulemu obw'ebitege. Kati wenzaalibwa nga nina obulemu obw'ebitege maama nansitula nandiita wane katalemwa ne bantwala ekkoso ne bankolako operation ku myaka gyali nga 13. Kati wantwala ne bankolako operation ne banteekamu obuuma mu magulu. After operation ne tuddayo ewaka. Kati we tuddayo ewaka ne balwawo okunkomyawo obuuma buno munda ne bukola engeri y'enkobogo. Kati we bukola enkobogo ne nkomawo ne banzizaayo ekkoso
ne bankolako operation amagulu ne gatereera bulungi. Awo bwe twakoma nga Peter mba ndi awo ng'ajja kati we yajja gye nali aŋŋamba maama nti badde ndi ku luzzi emmotoka nejja enoonya ab'obulemu. We yajja mbadde ku luzzi kati wembeera ku luzzi omwana waliwo omwanyina najja n'amugamba owange nti Peter bakuyita nti emmotoka ezeekunoonya ko Peter nkoze musango ki ebyo nange omwana ajja buze eno gye ndi n'abiŋŋamba saali wakaawe kubanga nali nalemagana nga navaawo nti naye nti ebaŋŋambye ejjamu empale empanvu nenyambala empale ennyimpi ne bankuba ekifaananyi amagulu nti naye baŋŋambye nti abo abankubye nti mbasange Katalemu konze tutambula nti bandagiridde enamba y'essimu ne bagimpa nti ye era maama nti tugendagendayo bankebere nti kale abasooka bamulongoosa kale nga bamuteekamuuko ebyuma mujje wayitayo emyezi ng'esatu mudde emyezi ng'ebiri nga twewuba nga tukutula omwaka twakutula omwaka awo nga bagamba kati kyetwagala kiganye nga bagamba kati tugenda kumulongooseza ddala mujje ddala n'engugu yammwe. Tebwali bulungi olw'ensonga nafuna okusoomoozebwa kwa maanyi nnyo eri baana bannange nga bakusekerera bakuyeeya kwegamba nga buli wuubiira obeera toyala weekweka ne mu nnyumba n'oba nga toyagala kutambula olw'ensonga nti otya okukusekerera. Emizannyo gye nazannyangako okugeza kale gwali mupiira nalinga ngezaako kuba omupiira naye nga era nagwo bagunnemesa nga bansekerera. Life eyo kwegamba teyanyanguyira kale okutwaliza awamu. Engeri gye ntegeeramu ekintu kino nali ntambula eyo gye tukolera emirimu gyaffe nga abavubuka naye nsanga mwana mulenzi bali bamuyita Kasajja nga naye yaliko wano kati naŋŋamba nti olinda ki konza ate ki kyemmanyi naŋŋamba enamba y'essimu yiiyo kuba essimu bajja kuyamba nange saakola nsobi nenkuba essimu bwe nakuba essimu ekituufu kyo bannyamba. Omuvubuka Peter Ssenyoga yarabibwa Good Samaritan mu kyalo kati bwe yamusindika e Katalemwa ebiseera ebyo yali abeera ne maama we naye nga maama we single mother so kwe kumusindika e Katalemwa ne tugezaako okumulongoosa. Peter oyo yalina obulemu bw'amaviivi naye nga bw'amaanyi nnyo so bamulongoosa mirundi 3 kwe kutereera kati bwe yamala okutereera ku myaka gye yali tasobola kudda ku ssomero so nga Katalemwa ne tusalawo ne tumuyigiriza okwokya ebyuma obw'iki kyali mu kukola kati era tumwenyumirizaamu nnyo kubanga byakola bitegeera. Kati waliwo enjawulo emiggo takwata kusinziira nga we twali naye ne tutoba naye okutuukako awo essanyu ndirina kubanga senga yasigaza kwa kitundu n'okulamba ate aba teyenkana bagamba yali ogw'okufa waalemala okyebaza Mukama. Kati ansanyusa okubanga atambula bw'ati yekka mu bbanga nensanyukamuuko konze wadde kukyalimuuko naye era nsanyuka kubanga ate wembeera muno bangi bendaba nenkyebaliza Mukama neŋŋamba Mukama nempisaako emikono mu maaso abalinga mu mbeera ya Peter gye yabeeramu oba abazaalibwa nabwo mbagamba bannange muleme kulinnya mu ddembe ly'abaana kugamba mbwa kasitaalya simanyi lubaale simanyi bikiki ebyo senga nange nawuliriza ebyo wange sandi mulese baleeta abaana babalabirire banange Katalemwa ngera Katalemwa erinnya lye Katalemwa Katalemwa tatera kulemwa naye n'ogamba omuntu mbwa nze sizirina neweebuuza kati kiki omwana oyo gwe mu maaso omusuubiriza kuba kukuyamba ki mutwale ogeseeko olabe tomanya olaba owamunongo oli ogamba nti munnange olaba n'owagundi bananga ani atambula kubanga kati olaba nga Peter oyo bonna ku kyalo kati waddayo bagamba oyo mutabani wa Kazibwe nti ye naye nga nekitabu yamugamba nti nuunya nnyuku akulaga azaala abalema
naye kati saawa zino alagamba mbuyo omwana gwe nninawo. Kyalaba programu Osobola era nga tuline Peter eyalina ebitege luli naye nga kati oluvannyuma lw'okulongoosebwa Peter takyabirina era ayokya byuma bwe bulungi, atubuulidde byakola obugaali n'ebintu ebirala bingi. Ngenda kubeera nga nkuwummuzamu katono nnyo ddala, naye ate bwe nkomawo njagala tumanye ku muntu eyasooka okureceivinga Peter yali atya, n'omusawo atunyonyole embeera eno ddala esobokera ddala etya, kubanga tuyinza okulowooza tuli mu byakatemba naye ate nga buli kimu mwana wattu kisoboka. Kankomewo.